Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwebale kubeera nga mutulaba ku Bukedde TV1, Bukedde TV2 ate kwoteeka Bukedde Fama Embutikizi. Eno ye programu eyadde kutuyingidde olunaku olwokusatu era nga wenjogerera tuyina bana abayitawo ogenda ku lukontana oluddako ate nga abana batulabira ku TV nga naye bw'otulaba enkya olunaku luno olwaleero. Olunaku luno olwaleero yenze Mpagi Farid Sheikh webali bagenda maaso n'okubeera nga bakweyanjulira ate bakubuuze nako programu eno etandike. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Abaleba Bukedde TV manaje muli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubaniriza nate ekiro kya leero amachaga leero ku programu ya Fiddaku amanya ndi Sheikh Ishaq Mutengo wamu ne bannange bano. Alhamdulillah ghafiri dhanba wa kabili tawba wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tubaniriza ku Bukedde TV okubeera nga tweyigiriza eddiini yaffe amanya nga bulijjo Sheikh Adam Badru Walusimbi Munnabugerere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah alladhi la nabiyya ba'dahu. Tumwebaza Allah atusobozesezza okubeera nga twayingira mu kisiibo era nga tukyatambula. Amanya Abbas Awufu Mbalire. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanzege bashe mubalabi bulungi nnyo n'abakontanyi webali oba abavuganya bali bana balambirira abakyala babiri ate kwoteeka n'abami babiri. Oluzanyo olwasookera ddala twayisaako omukyala n'omwami ate olwaddako ne tubeera nga tuyisizzaako omukyala era n'omwami. Katulaba olunaku luno olwaleero tulina babiri oba nayitako baami oba bakyala bokka. Mbadde nsaba gwensoma afune ebbaasa atugende maaso ne program. Ayiga Hassan, Abbas Senyange, Aisha Yunus ne Naggayi Sofia. Wetwogerera nga buli omu amaze okufuna ebbaasa ye erimu ebibuuzo bina bashe betefutefu okubeera nti no bambuuza ebibuuzo ebina ebiri mu bbaasa abituuka byonna aba afunye omukisa ogumuyisaawo ogenda ku lukontana oluddako. Kamba kwase bashe babeere nga batandikiraawo okukima enswala oba omugamba ave ku kyonna kyaliko ajja asaali. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Nga bamanyi nti twazivudde mu unlock tuli ku .com kakati tubuuza omwomu kansabe kansooke na mukyala leero kansooke ne Sofia Naggayi leeta ebbaasa yo wano inshallah tuggyemu ebibuuzo tweyanjulira amanya go gwani okola ki obeera wa bakuwasa tonnaba byonna ebyo bitegeere. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Amanya gange nze Naggayi Sofia era mbeera Katwe nsomera ku Kololo High School. Tusanyisa okukola Sofia Naggayi abandooza bayizi banno abali eyo Kololo High ono munnamwe yabakiikiridde mu bibuuzo by'omwaka guno. Tugenda kubuuza ebibuuzo bina buli kibuuzo kya makisi 5 onye dakika 5 okwana kula ebibuuzo bino byonna ebina olw'obudde butalina buli awo. N'olw'ensonga eyo kansabe muganda wange Sheikh Abbas Awufu akubuuza ekibuuzo kisooka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ekibuuzo kigamba abasiraamu baggyibwako amasaza agabaweebwa ne basigaza amasaza amatono amakapa. Abasiraamu basalawo okuva mu Buganda okugenda mu bitundu ebirala. Waayo ebitundu bibiri abasiraamu gye basenga? Bagenda mu bitundu obudde bwe kiba kiganye ng'ogamba pass kiganye. Bagenda mu Ankole, Bukanga, ne bagenda Busoga, Bulamogi ne Iganga. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Akabuuzo ko kano kangu nnyo oba ka P1 kayinza obutaba ka P1. Akabuuzo kagamba tukima tutya eswala tunyonyolemu tugikima tutya? mu kukima njawulo kyerimu wakati w'okukima n'okwaziina kale.
okwazina kwo kubeerako nako obukoonyi nga tonnaba kumuyita ajja asaale naye ko okukima eswala oba omugamba ave ku kyonna kyaliko ajja asaale. Kiganya abadde abuzaabuza nfaye naye nga bannaffe abali ku lutimbe okukima swala ebigambo ebyokwazina byennyini bye tukozesa omulundi gumu bwe tutuuka eyo mu maaso ne twongeramu ekigambo kadi kaamati swala mulundi gumu okukima eswala kwe kubanga kwazina naye ng'enjawulo oyogera ekigambo mulundi ebiri okwazina mulundi gumu n'oyongeramu ekigambo kadi kaamati swala emirundi ebiri. Omuntu aba ategedde kyogamba. Naam, kale yanokola kino ekibuuzo kino kya Bukedde. Bukedde olupapula lwa Bukedde lwatwalako abantu ebweru abaali abawanguzi. Ekibuuzo kigamba nti olupapula olwakola puroguramu eyo okutwala abantu ebweru lwali lumaze emyaka emeka okutwala abantu ebweru? Lumaze emyaka 2. Okakasa? Iye. Siwandike okakasa? Iye. Kale ekyo lwali wezeze emyaka 2 obuzayo ekibuuzo kimu kikubuuzibwa Sheikh Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Tuli mwezi ogwa Ramadan. Ekigambo kino kyanukule ofune obubonero. Mama Aisha radiyallahu anha mukyala wa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yabuuza Nabbi nti bwe mba ntegedde ekiro kya Lailatul Qadiri duwa ki gye nkozesa oba gye nsabiramu? Ngamba ali ku TV okimanyi gwe ali ku TV atulaba wabula hajjati ku luno oluddewo nnyo ebiseera bigenda ate nam Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Muweziro ye otekeko n'amatu edduwa eyo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Naam, ekyo nakyo kizibu ekyo kweri bannaye oyo bw'ati walabise naye bande ebibuuzo biweddeyo ga Hassan Yiga. Naam, tweyanjulire tubuulire gy'ovudde n'amanya go mu bujjuvu abantu bakutegeere. Alhamdulillahi al-makan fa aynama kan faqad kana yakun mimma kan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Hassan Muhammad Yiga nganviridde Kyebando. Naam, oli muwalimu, oli sheekha, oli kiki ebigambo ng'olese by'amaanyi bisoose? Ndi muyizi seeka. Kale mashallah. Kale ekibuuzo ekisooka, omubaka sallallahu alaihi wasallam we yatuukira mu Madiina ng'Abaromani baali bagobyeyo Abayudaaya, naye mu bano abagobwa waliwo ebika 3 ebyaliyo ebyali bisigadde Madiina bye twagala amanya gaabyo. Ebika 3 Nabbi sallallahu alaihi wasallam byasanga e Madiina byali bika ki? Kubanga sebo wino g'osimbuddeawo ng'otandikaawo otokola bino bimanyi. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wasenguka okuva e Makka okugenda e Madiina. Ebika bye yasangayo ekika ky'aba Aus, ekyaba Khazraj n'ekyaba Answari. Ekya Aus, ekya Khazraj ne Answari. Naam, nedda awo tofunyewo kabonero. Answari tekyali kika ky'abantu, wali wadde kale Khazraj katunze okwakkiza, naye Answari bonna abasiraamu abasangana bwe Makka babayitibwa Answaru, kitegeeza nti baataasa omubaka. Naye ng'ebika ebyaliyo abali ku Timbe TV nabyo byasangayo nga Abayudaaya bamaze obbagobayo, waliyo ebika bayitibwa Banu Kainuka. Owulyako Banu Kainuka ne Quraidha, Banu Quraidha abo gambi Banu Nadhir. Bika ebyo 3 tofunyewo kabonero. Seeka mubuuza ekibuuzo kirala. Ngaako bwe kamukalubidde nze ngenda kuleeta kangu nnyo. Akabuuzo kaffe keetegereze nnyo mu bwangu bwako kayinza okuba kakaluba. Eswala zino
zirina laaka mmeka? Bulijjo njogera ngo mbulira eraaka, gugu gwakumbulira laaka. Subuhi 2 duhuri 4 aswiri 4 magaribi 3 isha 4 bamuwe 5. Era mbutubuuza ebibuuzo bizibu ekyo nakyo nowanasala akimanyi. Sheikh Abbas mubuuze kirala. bisimillahi rrahmani rrahim. lunaku ki nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama lwe yagaana okusiiba lwokka mu kusiibwa kwa sunna? olunaku olw'omukaaga. muwe 5. barakallahu fiikum. Mu buufu obwo bwennyini tugenze eri Bukedde TV, porogulaamu ya daawa ku Bukedde TV ebeerawo saawa mmeka? Porogulaamu ya daawa ku TV ebeerawo saawa mmeka? Puroguramu ya daawa ku Bukedde TV ebeera ku saa 9 ez'emisana olunaku olwokutaano. naye namugambye muwe seeko omulwisa bulwisa. Naam, mashallah. Iga Hasani amaliriza ebibuuzo bye kati gende ate wabakama baffe inshallah. Ndowooza gwali ku Bukedde TV kati weeyongedde okubeera nga oyiga, abasinga mulindirira ekiro ekya Lailatul Qadr, naye oba oli awo ebigambo badde temumanyi bye basabirawo oba bye boogererawo. Sheikh Aufa akikutegeeza bulungi nnyo. Katubeere nga tugenda maaso n'okuwummulamu ate tukomewo tukyayina abakontanya balala babiri be tugenda okulabika nti nno nabo tubabuuza ebibuuzo byabwe. Katukomewo.